Butalo omubaka wa NUP afudde, ebya Honorable Sseggirinya ne Ssewanyana byeyongedde okwonooneka. Alani Cruz ne SB4 bambi bali mu kwejjusa so nga ate ye Zari Hassan atabukidde bakyala banne. Kalabu n'agasingawo g'oba olindirira mu bujjuvu. Mbaniriza nnyo mikwano gyange yonna gye musinzira okubeera nga ate mumpuliriza mukola kyamaanyi ddala okubeera nga buli ggulire lyonna lyonna lye nteekayo buteerevu mudduka Zambiro ne mujja ate ne mugenda mu maaso n'okubeera nga ate mulyekanya ne mutakomako ne mulayikinga ne mukomentinga ate nammwe abasubscribinga buli lunaku mikwano gyange bannange sijjako okubeera nga ate mbebaza. Mujjukire nti tuli ku lugendo olututwala ate mu basubscribers 50,000 kale n'olwekyo mukwano gwange gwampuliriza omulundi gwo ogusooka ngenda kusaba osubscribing mukwano gwange tojja kwejjusa kubanga eno ofunirawo amawulire gonna gagenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda ssaako ate n'aga amawanga agatwetoolodde ku ba celebrities bo bonna era ng'omuweerezaawo yenze Omumbejja Aisha Nassolo. Obutakulwisaawo mukwano gwange buteerevu ntandise n'amawulire ga nnaku nnyo nnyini ddala ag'okubeera nga bambi ekibiina kya National Unity Platform abamu kye bayita NUP ate abangi kye bayita NUP bambi weekiti ate kifiiriddwa omubaka waakyo bambi ono abadde Woman MP w'e Kabongo District omukyalo no Honorable Rosike Angela bw'atyo bambi avudde mu bulamu bw'ensi era nga tusaba omwoyo gw'omugenzi Katonda agw'omuzza emirembe ate era bw'atyo agulamuze ekisa yongere okubeera nga agumya emitima abako ab'enganda saakati munange n'ab'emikwano nawe n'omuwuliza wange mpuliriza olunaku olwaleero essaawa zino zennyini nga bambi olina omuntu we yakuvudde ku maaso bambi tusaba Katonda agende mu maaso n'okubeera nga akugumya omutima n'abantu bo bonna ate era omwoyo gw'omugenzi bambi Katonda agw'omuzza emirembe ate era agulamuze ekisa musonyiwo ebyo byonna mukwano gwange ebyamusoba kuli ffenna lyekkubo wabula ekitwawula oli kusookayo munne ago mukwano gwange nga tugatadde ku bbali ate byo bya Honorable Sseggirinya Mohammed saakati ne Honorable Ssewanyana Alani byo byeyongerera ddala kutabuka buli lukya era nga wetwogerera olunaku olwaleero omulamuzi wa kkooti enkulu ey'e Masaka omukulu oyo Tweyanze Lawrence bw'ati ate agenze mu maaso n'okubeera nga ataagaana okusaba kw'okweyimirirwa kw'abakulu bano ababiri. Jjukira nti olunaku olwaleero kkooti lwe badde eddamu okutuula leero ennaku z'omwezi 25 bwe bali babasuubiza since last week nti bagenda kuddamu ate kutuula olunaku olwaleero wabula okutuula munnange we bati ate we basazeewo nti bagenda kusobola kukola ki kubeera nga ate okweyimirira kwa bano ababiri bakukkiriza era nga bano basinzidde ku muwabi wa gavumenti ono bw'ati agenze mu maaso n'okunnyonnyola busenga ababiri bano babaleka ne bafuluma ekkomera we bati bajja kubeera ate batataganya okunoonyereza okutannaggwa saakati embwera n'okubeera nga ate bakola ki bagaana okubeera nga badda mu kkooti wabula nga ate kinajjukirwa nti abakulu bano ababiri buli babadde nga babayita mu kkooti oba musango ki oba musango ki naddala Honorable Sseggirinya yabadde nga asinga okubeera mu bino nga agenda tewali lunaku na lumwe bali bagambye nti ate Honorable Sseggirinya yaganye okujja mu kkooti wabula ku luno simanyi ate lwaki eno issue nayo ebadde erina okubeera raised wabula nga ababiri bano bambi twongere okubeera nga ate tubateeka mu ssaala era kyokubeera nga ababiri bano bonna embeera gye balimu si nnungi. Omukulu ono bw'ati era agenze maaso n'okubeera nga nnyonnyola mbu neeyo gye bali mu kkomera basobolera ddala okubeera nga ate bagenda mu maaso n'okubeera nga babajjanjaba tubateeke mu ssaala zaffe otherwise ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda byo si byangu n'akamu n'akeddagala. Jjukira nti bano babasibako emisango egitategerekeka nga n'egimu ku egyo nti be baakulira ebyo ebijambiya ate munnange bye twali tuwulira e Masaka eyo saako n'okubeera mbu bakuma omuliro mu bantu n'ebirala bingi nnyo nnyini ddala wabula Katonda ate yaba abeera asasira abakulu bano ababiri wabula nga ate omukwano gwange envuddeyo ekinajjukirwa nti waliwo ate bomo yategebwa eyo mu bitundu eyo ate ebyekkomamboga era we batyo engambo zibadde zitandise okubeera nga ate zitambuzibwa mu nnaku zino ti we batyo aba National Unity Platform mbu ate era be baawoma omutwe mu bomo eno eyagenda mu maaso n'okubeera nga ate etegekebwa naye bw'atyo omugezi w'ekibiina kya National Unity Platform omukulu oyo Joel Ssenyonyi bw'ati avuddeyo bino byonna byonna n'abisambajja n'agamba nti bannange mpulira engambo ezitambuzibwa nti omuntu eyatega bomu eyo yali yambadde t-shirt ya National Unity Platform era mbu kitegeeza aba NUP be bagenda mu maaso n'okubeera nga ate bakola enteekateeka eyo ey'okubeera nga ate mbu bateeka bomu mu bantu wabula bino byonna byonna n'abisambajja n'agamba bineno si bituufu wabula zino zirabika kati batandise nazo okubeera nga ate bakola ki bateekamu nsonga za byabufuzi wabula bannange bye bigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda twongere
okwongera okwenyweza otherwise kati ebintu byakuteebereza bwe bawulira nti gundi kino kyekyaguddewo nga abantu nga batandika oteebereza nti kino alabika gundi ye yakikoze naye ng'ate mujjukire nti mu ggwanga lyattu Uganda tulina ate abakugu mu nsonga zino ez'okunoonyereza so webanga ebintu byakuteebereza weebiti nti alabika gundi mukwano gwange ate tugende mu maaso n'okubeera ng'ate tweteeka mu ssala saakaate n'eggwanga lyaffe Uganda eyo mukwano gwange nga nvuddeyo ate munange mabegakaawe ennaku nga 3 mbadde nga nkutussaako wano amawulire agabadde gagenda mu maaso n'okubeera ng'ate gasaanikira social media era nga gano si malala wabula zibadde ensonga za mu Calunet era ng'abamu ku banenyezebwa ye SB4 saakaate n'omukulu ono Alan Cruz Divorce n'abalala naye ng'emitwe emikulu gibadde SB4 saakaate ne Alan Cruz story eno mbadde nga ngikuleetera okuva gye byatandikirawo ebibadde bitambula paka ate munange mu Calunet we yavuddeyo n'agenda mu maaso n'okubeera ng'ate aclearinga air wabula ate n'olunaku olw'ejjo omukulu ono SB4 saakaate ne Alan Cruz bavuddeyo nga bayita ku mutimbagano nga bayita ku social media platform era nga bayita wali ati ku gundi yaabwe ku YouTube channel yaabwe eya SB4 we bati ne bagenda maaso n'okubeera nga ate bannyonnyola ensonga zino SB4 saakaate ne Cruise exclusive ne bagenda maaso n'okubeera nga bannyonnyola ensonga zino ne bagamba bannaye kale kwegamba bambi ne bennyonnyolako era bawunzise bagamba nti oyo yenna agamba nti baamubba kwata bukwasi nnamba eyo gy'olaba ku gundi ku channel ya SB4 bw'otyo ogende maaso n'okubeera nga ate obasindikira message oba obakubire direct naye bagambye bakubire video call SB4 yagambye mukubire video call gwe wenna ampulize essaawa eno mukwano gwange nabalaba mu comments abasinga obungi nga nammwe mugamba nti bababba waliwo gwe nalaba nga agamba nti bamubba obukadde buna so ssebo oba nnyabo oba okyampuliriza essaawa eno yennyini bambi genda ku mukutu gwa SB4 genda ku YouTube channel ye ojja kulabako enamba y'essimu oyo gikwate wabula oba mukubire video call oba kale osobola in fact yagambye ono omuwala baitha ono omuwala ono yakola ka video ng'agamba nti yasazizaamu visa ye mu Calunet takwata masimu ge yoyo gwe yagambye amukubire video call naye nammwe mwenna bagamba nti bababba nammwe yabawadde offer yagambye nti mumukubire essimu mumunnyonnyola ensonga zammwe ye ajja sobola okubeera ng'ate akola ki abayamba kasita mubanga mulina obujulizi so mukwano gwe nkansubire nti ebyo bitegeredde ddala bulungi nnyo gwe omanyi nti olina obujulizi oba bwewasasulirako ssente oba message ze mubadde nga mu chattinga ne mu Calunet ng'ogamba nti yogera ne mu Calunet bonna obujulizi bw'olina gwe bukwate ogende maaso n'okubeera ng'ate okubira SB4 ensonga zo ate munange bajja kuba bazigusa wabula ng'ate ye mwana mulenzi Alan Cruz bambi ye yalabiseeko nga muwotofu nnyo okukamala obukamazi era bw'atyo n'agamba nze mbadde enteesa nti ensonga zino eno zonna we zigwa ng'omuliro guno gwonna gukakkanye nga nabo bakadama bagamba nti babbibwa ssente zaabwe zibaweereddwa nze mbadde nsaba bino ebintu by'abakadama ngende maaso n'okubeera ng'ate embeesonyi okugamba ensonga zaabwe mu bufunze nzidde ebbali nga mudalizo ezo zizabadde ebyo bye babadde ate ebigambo by'omukulu oyo Alan Cruz naye era bw'atyo n'asabibwa okubeera ng'ensonga zino tazibuukamu kwegamba bambi mu bufunze yejjusa gamba oba oliawo singa seeyingiza mu bintu bino singa zino entalo ezigenda mu maaso essaawa eno ku social media siziriimu wabula byonna mbirimu olw'okubeera nti munnange neeteeka ate mu nsonga z'okubeera nga nkola ki nga nnyamba abantu abo wabula nga gw'omuliro tegunnazikira waliwo omwana muwala eyeeyita Namuleme Oliver ku Facebook awo era n'essaawa eno yennyini agenze mu maaso n'okubeera ng'ateekayo posti endala nga bw'ati alumiriza mu Calunet nga bw'atalina mirimu gya mu biyumba yagambye titalina mirimu gya mu biyumba by'abazungu ate abazungu tebakola ki tebagula bakozi so agambye nti information endala akyagireeta oba information ki naye mukwano gwange nze nakusuubiza nti buli kimu ekigwawo munnange kyenkuleetera wano ate ffe jjukira nti wano tetulina sayidi wabula tunoonya mazima ffe tukuleetera bino ne tukuleetera biri ng'era ensonga zino zonna nakuleetera ensonga zino nga bakadaama boogera balajana ne nkuleetera nga ba Alan Cruz bavuddeyo ne nkuleetera nga mu Calunet avuddeyo nga yennyonnyolako so kati era nkutuusizzaako ne bya Alan Cruz ne SB4 gw'ayagala okumanya ebisingawo osobola ogenda ate ku mukutu ogwa SB4 oba Alan Cruz ku YouTube channel zaabwe n'ogenda maaso n'okubeera ng'ate olaba ebyo bye bannyonnyodde oba munfuna mikwano gyange so ffe tugoberera ensonga ne tumanya wa gye byatandikidde ye bannange byaggwereddewa kikulaga nti tetulina sayidi wabula twagala kunoonya mazima era nze kyemanya ensonga zino zonna we zinaggwera SB4 yasuubiza okubeera ng'ate akola ki anoonya omuwalo ye yalabikira mu kavidiyo ng'agamba nga we yasazizaamu edda visa ye yagambye agenda munoonya oba ali mu nsi ki era bw'ati ajja mutunuza mu kamera omuwala oyo annyonnyola so byonna tujja kuba tubimanya omuwala oyo waba yali alimba tujja kumanya waba yali ayogera mazima tujja kumanya era byonna tujja bikutuusaako wano byonna
tugenda okuva tutegedde ekituufu kye kiriwa buli story yonna gye tukwatako wano mukwano gwange tugigusa kale n'olwekyo munnange bye byate bigenda maaso eruyi eyo era oyo omwana muwala byagenda okubeera ng'ate aleeta nabyo ngenda kuba ate mbikutuusako wano waabiteerawo bw'atyo obujulizi bwonna bw'anaabaleese butereevu byonna nja kuba mbikuteerawo wano naye ng'ekisinga obukulu mukwano gwange nga we nkugambye gwagamba nti baakubba kwata ennamba ya SB4 n'obujulizi bwo bwonna mukubire mwogere ye yasuubiza nti ajja kukola ki ajja kubayamba olw'erinnya lye bambi obutabeera nga terikola ki nga lyonooneka ng'ennaku zino abantu we badde bagenda mu maaso n'okubeera ng'ate babavuma obubbi babavuma obufere n'ebirala bingi nnyo bingi ddala so mukwano gwange yo nga nvuddeyo ate leero mazaalibwa ga Prima Kadashi wa Henry nga w'omulaba oyo omukyala era nga bambi tumwagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu okukamala obukamazi era tusaba Katonda atayongera okubeera ng'ate amuteera emikisa mu ebyo byonna byakola naye mukwano gwange ampuliriza nga leero mazaalibwa go enkwagaliza munnanga amazaalibwa amalungi ag'essanyu Katonda nkusaba kwongera obulamu olabe ku bazzukulu naye ng'ekisinga obukulu njagala kwongera obulamu obulungi ate era mu bulamu bwakuwadde okolemu ebintu ebyamakulu oleme kwonoona bulamu Katonda bwakuwadde oleme kwekolakola bintu nti wabula obulamu Katonda bwakuwadde mukwano gwange osobola okubeera ng'ate ofuna ebyamakulu by'obukulamu naawe obeere nga abantu bakwenyumirizaamu ng'ate naawe oli musanyufu ng'ate osanyusizza n'abantu abalala mu bulamu happy birthday to you mukwano gwange era osobola owandiikawo mu comments nti bannange leero nange mazaalibwa gange era mujjanga ziwandiika ezo comments womanyi nti birthday yo ya leero oba yanca ojja kuba owandiikaawo nze nja kubeera ng'ate nkwagaliza amazaalibwa amalungi mu video zaffe eno zetukola kubanga oli muwuliriza wange mulungi kale n'olwekyo naawe njanga kuba nkuwanika nga birthday yo naawe njiwanika nengamba nti banange omuwuliriza waffe wano gundi leero mazaalibwa ge bambi abantu bakole ki bagende maaso n'okubeera ng'ate bakwagaliza amazaalibwa amalungi ate era weegatyo ag'essanyu wabula nga eyo yonna nvuddeyo mukwano gwange kansembyeyo amawulire gano ag'omukyalo ono Zari the boss lady oba Zari Hassan omukyalo ono yavuddeyo nno emabegakawo nga mukawo muzibu ng'ayomba bw'ati ayombesa bakyala banna bagamba bannange mubeereko ewammwe sigenda kwogera bingi sigenda kumwogerera omukyalo ono kubanga lubale w'omulamu tasamirirwa ate munnange yenakuddira mu luyimba taluwomya wabula ngenda kuba nkulekerako ka vidiyo ka Zari Hassan kyengenda okusaba mukwano gwange kiri kimu londamu ebikugasa ebitakugasa bireke Zari Hassan we yabadde ayogera ebintu bino yabyogedde mukambwe naye ate ng'ekyamazima ebimu ku bye yayogedde gaabadde mazima era bw'oba omuwuliridde nga oba omuwuliriza nga totaddeemu feelings totaddeemu ki ojja kubaako na bingi nnyo nnyini ddala by'opiikinga yabadde abulirira mikwano gye abakyala nga bw'ati abagamba bannange mubeereko ewammwe munneesonyiwe biki bannange kwegamba buli omu ng'amugamba afe ku bimukwatako buli omu ng'amugamba afe ku maka ge wabula ngenda kulekerako eddoboozi lye gwe just saagala ofe nti oba saagala ofe ku ekyo nti oba yayogedde mu bukambwe oba yakoze ki gwe just londamu ebyo byokka ebikugasa mukwano gwange just eat the meat and throw the bones nze ntera okugamba nno nti gwe oba owuliriza omuntu ng'ayogera nga tali mu kuvuma oba tali mu kwemula wabula ng'alina ensonga ze zaali mu kuteeka ku mmeeza oba ayogeza bukambwe oba akoze ki naye kasitaba nga mu byayogera mulimuko ebyamakulu gwe just londamu ebyo ebyamakulu byayogedde bino ebisigadde oba avumye oba akoze ki ebyo byo byesonyiwe wabula londamu ebyo byokka ebyamakulu byabayogedde omuntu wayimirira okwogera byonna byabayogedde tebiba bibyo nedda wabula gwe londamu ebikugasa ebitakugasa okole ki obyesonyiwe kale n'olwekyo muganda wange kankusiibule n'eddoboozi lya Zari Hassan omwewulireko ng'ate munnanga awalabanya bakyala banno oba oliawo naawe omukyala abadde akola ensobi nga zino Zari Hassan oba oliawo naawe akugambako munnange era ngenda kusaba oluvannyuma lw'okuwuliriza eddoboozi lye lino munnange weetereze naye nga mbagala nnyo mbagalira ddala sigadde ez'omubejja Aisha Nasolo wabula toseetuka kubanga ate komawo n'olugambo olulala lungi nnyo ku ba celebrities baffe kale n'olwekyo mukwano gwange subscribinga osobole okubeera nga tetomissinga out teekako notifications video olufuluma bwete butereevu gwomo ku bantu abajja osooka okubeera ng'ate mukola ki olaba eggulire lino lyonna erigenda okubeera ng'ate liddako kwagala nnyo nkwagalira ddala oba oyagadde video eno nkusaba ogi liking woba ogyagadde nkusaba bambi ogisharinga bakumira takumira mpeera bye bye for now toseetukaka nze saategeera nako nti waliyo n'omukolo gwa bot kuba mulina bigurupu byammwe nze nabaga nze sikola groups nze sirina budde obwo kubeerawo mu group I'm a business woman lwengambye ntusisinkana tugenda kusisinkana tugenda kunywa tuseke buli omu akwate kubadde ewuwe naye twala responsibility ogambe Zari ngenda muyita waakiri agaane bugaanyi kujja saali ku gurupu yammwe ya bot nafuuka emboozi Sandra avuddeyo kugamba nti saagala gundi bikinze kati saagala Halwa yankola ki essaawa zino twatuuka tuli bakazi bakulu
abamwina n'abazzukulu kale kankitwale nti nange nina abazzukulu kuba muwala wa GT asooka alina abaana 2 tuli bajjajja emyaka 22 gigenda kwera 22 bwekyambeera South Africa ano bigambo 22 years later tukyali mu bigambo abakazi abakulu mwe temulina nsonyi temusobola na kutuulako ne mwa leero no Saturday tugenda kutuula to discussing issues ebintu ebiri development naye buli kiseera muli awo gundi yayogedde ku gundi yazze tanyumye gundi yayambala engoye ebiki bigasa ki abalala babo mwetuma ba landlords. We are all landlords. Tetugenda nga tubisrowinga mu maaso g'abantu nti tuli ba landlord. Nze conclusion yange right now olw'okuba waliwo division nyingi munneesonyiwe bwe mba soogedde nammwe nja kusigala nga ndya haliwo ojja kulya Hajalo ojja kulya Kizo ojja kulya buli omu Asha Farida mwenna mujja kulya Sandra Med mujja kulya era mwebake tewali lwakwaza litayogera nange nafudde tojja kufa nange oba Hajala toyogera nange sigwe oxygen waliwo ebintu bisatu ku nsi kuno Mukama yagamba the 3 basics in life water oxygen and food mwenna bwe mwetunulamu awo muli mazzi muli mmere muli oxygen nti bwe mbasirina mwengenda kufa I don't need you, you don't need me. Right now buli omu abeere gyali oba mukoze enkuŋŋaano zammwe mugende ate temungeya ate babeerayo abageya temubituleetera fe abatabaddeyo temubituleetera tetwagala kumanya me am sick and tired bakazi mwe temuli development muli awo oli omusajja yagenda n'aweereza akavidiyo ng'atuvuma oyo simanyi ow'Emma Melody because bikulu biri awo myaka ana the only thing we are doing is bleaching. Was it a lie? Look at yourselves. Mwetunulemu mu bulamu bwamwe mugambe to developing nga tugenda mu maaso oba tudda mabega muli stagnant mumanyi kye bayita stagnant kye kitoogo mulinga bitoogo muli abo abamu kuffe tulina goals, we have life goals. Njagala kino njagala nkolera ekiri abaana bange njagala obyebudde bw'ebigambo nze I don't have. Ugandan women, I will stop entertaining you. All of you mulinga basiru muli. I'm sick and tired. Bigambo 22 years. I'm sick and tired. Ezo level nazivaamu. Emyaka gye nina ku nsi kuno simanyi giri emeka. Ebintu ebisinga essaawa zino ebintwalira obudde kumanya. Tifa mulekedde ki, Nilani mulekedde ki. Naye mwe ebintu ebibatwalira obudde. Gundi yagambye kiri, gundi yayogedde kino, gundi teyaze ku booti, gundi yasabotaginze, ebyo biri development. Kale mulina babogas nnyo bakazi mmwe. Mufune ebyokukola. Mutandika okufuna ebyokukola ebibazimba. Bwe kiba nga kigenda kutwala ffenna Ugandan community women to break up for 1 month nga teri ayogera ne munne. Let's break up. Buli omu atulenga mu nnyumba ye. Bw'otuula mu nnyumba yo ng'oli ku TV yo otandika okufuna ebirowoozo. Naye wano mpulira wabulawo kali kankubeyoko obulango bwange mbusawo. Tekewo kafanisha wali. Nyumba yange nga mpulira ebulamu. N'amayumba temugatuulamu. Tosobola na kumanya nyumba yo ebulamu furniture, ebulamu blanketi empya. Temusobola na kumanya olw'okubanga buli weekend muli awo tunywera we. Get busy with your lives. Let's break up for 1 month. Groups ziveo ne groups zemwine z'abana Uganda mwesiri. Mujjewo groups for once. Mujjewo groups buli omu ave mu groups mutandike okubeera nga muli awo nga you are doing self development ng'omuntu. Tinze Hajala mbeera mu maka gange ne nkola bwenti. Osanga maka go gayononeka olw'okuba naye buli kiseera obeera out onywa. Tuulako mu maka go otereze obufumbo. Tuulako mu nnyumba yo olabe nti wanumbulawo katawulo ofune amagezi agankankubeyo obulango nfune butawulo nteeke wano.